أحصي يا الله المبدئ. بسم الله الرحمن الرحيم. Mikwano jaffe tuli wano mu Katakwi nga bwe twabasuubiza, tuli wano tulonkinga amazzi lyessanyu lyolaba wano. Kino ekitundu Opatun kyetuguddewo olwaleero, era kyekitundu kiri kye twasookamu eky'omuzigiti. Abantu mubalaba essanyu lyakubatta, bano be bali bwe walabako nga banywa n'ensolo, naye olwaleero bagenda kunywa ku mazzi amalungi. Bebaza ebitongole bino ebizze, era guno omulundi gwendi wano ng'oggyeko kuba nti tulonkinga amazzi gano, tuzze ne ba engineers abagenda okuba nga balawuna ebitundu byonna bateekinga measurements okulaba nti twongeramu ku boreholes. Mwebale nnyo abantu baffe, twongera okuyita ebitongole. Mujje, ayina akasomero jangu, ayina borehole jangu, oyina omuzigiti jangu. Abantu bano bali mu bwetaavu. Ate mwe abayina amasomero tubasaba mubeere nga mutuwa scholarships, omwana omu abaana babiri. Bwe nfuna amasomero nga 15 amasomero nga buli omu atwalayo ku mwana omu, babiri omwana omu, ne tufuna abaana be tusomesa okuva sayidi yeeno, ne tufuweza abaana nga 10 ne tubajja mu P1 ne tubayingiza university. Omulimu guno tujja kubanga ekitundu kino tukisitudde, ate ebisigadde nga tubirekera Allah. Mwebale nnyo mikwano gyaffe, bwetyo bwe tulabisa olwaleero Katakwi. Takbir! Bagenda kunywa ku mazzi amalungi, mubalaba essanyu lyakubatta. Bano boolaba byenjogera tebamanyi, tebabitegeera, naye essanyu lyakubatta. Allahu akbar! Allahu akbar! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم. الله جل وعلا atuwadde akawungeza konna ku olwaleero, nate ne tubaako okwejjukanya okwenjawulo kwe tugenda okukola insha Allah. Bwe ngamba okwejjukanya, ddala kubeera kwejjukanya olw'ensonga ebigambo byensomye
bimaze ku nsi emyaka n'emyaka egisoba mu 100 n'okweyongerayo. Mu ngeri y'emu okusomebwa wano mu Uganda era bimaze emyaka n'emyaka. Oyinza okwekanga nga nammwe mubampuliriza akawungeezi k'olunaku olwaleero nga nawe wakabiwulira emyaka n'emyaka, ng'ozze obiwulira emirundi n'emirundi, naye okujjukiza n'okwejjukanya kukugasa singa obeera ng'olimu abo abaagala okuganyulwa mu kujjukiza okwo, era ng'otaddeyo n'amatu go n'omwoyo gwo oganyulwe mu kwejjukanya. Bw'obanga toyagadde, toli mu abo abaagala okuganyulwa, era mwana tuweesuulirayo gwa naggamba n'otafaayo, awo nno ne bwe babisoma nga babikusomera kumpi, olw'okuba nti nno oba toweewaddeeyo, tofuddeeyo, tojja kubifunamu. Naye nnyina essuubi n'obukakafu nti gwe andaba olw'okuteekako puroguraamu eno kimala okumpa essuubi nti oli mu abo abaagala okuganyulwa mu kujjukiza n'okwejjukanya. Kale nno neebaza Allah subhanahu wa ta'ala ansobozesezza nate okubanga nze olwaleero oba akadde kano agenda okubaako kyenkujjukiza. Mu kukikujjukiza, puroguraamu eno ffenna nga bwe tugimanyi nti tunoonya ekigulira magala eddiba sente, naye nga ku luno zino ze tunoonya si za kugulira magala ddiba wadde ekizibaawo, wabula kwe kuyamba ba opoloti baani bafune ku mazzi amayonjo awamu ne bwe basaalira. Abaalabye puroguraamu ku Mande ne leero n'eggulo muzze mulaba obutambi nga tubalaga nti alhamdulillah tulinako we tutuuse, era ne tubalaga ne launch eya emu ku boreholes. Bwe ŋŋamba emu ku zo, ekyo nno kiba kikakasa nti teri emu wabula eyo y'emu ku zo, n'endala mukyalaba nnyo, mutegere ne progress ku mizikiti ne ku mazzi ku sente ze muwaayo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ebyo byonna bye tukola. So Bismillahirrahmanirrahim. Awo nga bw'olaba kwe ye launch gye twakulagakera nakati kwongera okulaga nti nga tulaunchinga kuzimu ku boreholes, wabula kye nakugambako oli ku Mande nakati era nkiddamu nti nsaba obeere very keen weetegereza abantu abo. Allahu akbar wallahi alhamdu. Essanyu lye baalaga ng'amazzi bagasuukunze nga gakkala enjeru bwettukutuku etalimu wadde kacica, beerabira n'ebidiba mwe babadde banywa. Essanyu eryo gwe andaba muganda wange, mukadde wange, Allah yayisizamu ggwe okulibatuusaako, era edduwa ze baasaba nkakasa nti nno zijja direct eri oyo yenna enniya ye nga yali y'amazzi. Osiwaddembe okuleeta enniya ey'amazzi, oliwaddembe okuleeta enniya ey'omuzikiti. Allah ekyo ky'oweereddeyo mwajja okusasulira, naye nga byonna bikolwako era byakolwako ate bikyakolwako amazzi n'omuzikiti. N'olunaku olwaleero swadakayo giteeketeeke, yita ku ssimu zaffe eya 0776 444 220 0776 444 220.
egenda kukuleetera amannya Salam Charity. Bw'oba ng'oli wa Airtel naawe kijja kwanguyira oyite kwene ya Airtel egenda okutuleetera amannya go tumanye nti gundi yawaddeyo. Eyo nno eri 0 7 0 7 7 emu 5 7 emu 5 0 7 0 7 emu 5 7 emu 5. Eddakiika 10 zimaze okukongoka ku ssaawa yaffe ennamba gye tugenda okuba ffenna. Naye nsaba mu ddakiika zino 5 okuva kati okutuuka ku ssaawa 12 n'eddakiika 15 nfuneyo abantu 10 bentandikirako wadde tugenda kutunuulira omusomo guno ogutambulira ku aya 2 aya 2 zenkulembedde nazo. Nsaba nga tetunaba kukugenda nnyo wala era nga tetunaba nakuvuunula abantu 10 bo tumanye nti nno be batwaniriza be balaze essanyu Allah okubatuusa kawungezi k'olunaku olwaleero era nga batulagira ddala nti mu programu mwetuli twateredde dda. Abalaga nti kyetwandise ekiggula lugiti ffe mu programu mwetuli twateredde dda era twabeeranga mu bibiina naye nga olabaga gundi present saa gundi present saa gundi absent. Kati njagala abalaga nti present Haji Abdussalam am present benjagala abantu 10 abasooka tukakasiza ddala nti mu kibiina mwe muli ng'oyita ku 0 7 7 6 nya 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 220 otunuulira bulungi nnyo ne merchant eyo owa Airtel osobola okuyita okwong'onyiga star emu 85 star 9 hash awo nno n'onyiga yes oba send. Egenda kukugamba nti enter merchant ID. Enter merchant ID. Awo yingizaamu 43 42 9 9 njiddamu bekusaba merchant ID teekamu 43 42 9 9 oluvannyuma onyige send. Ejja kugamba nti enter amount omutwalo guteekemu 2 5 10 abaayi yenga bukyala Malani yeneggwa ndowooza sifunangayo wa mitwalo 2 ddala ate akadde kana ak'olweggulo noowe 15 ndowooza bw'aba wa 10 ndowooza nakufunayo omu kale kandabe eko kabalekedde oyinza okujja ne 10 ne 15 oba n'2 Allah wabanga yazikuwadde mwebaze nazo. Ai Allah nkwebaza onsukkulumizza mu balala bw'oba ozimpadde lwaki siziwaayo ku lulwo teekamu kyosobodde oluvannyuma nyiga send ejja kugamba nti enter payment reference oba eyinza okuteeka obuteesi reference. Kakati bekusaba reference wandikawawo amanyago goba oteekamu mu bujjuvu bwago onyige send. Ekiddako kusaba pini yingizaamu pini yo oteekemu dikiti zibeera 5 onyige send. Sente zigenda kubanga fezi tutuukako enera nga tuziraba oba si ekyo weereza ku 0 7 7 emu 5 7 emu 5 wabudde 0 7 6 nya 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 220. Naam njagala kubanga nsoma wana 10 abasoose. Njagala okusoma wano abasoose 0 7 7 emu 5 7 emu 5 oba 0 7 6
220. Baluwa bagamba nti kodi kwendi asookedde ddala ye Mariyamu Namboze n'enkumi ze 4 alaze nti amupresenti. Azzeeko ye Ali Tindikahwa enkumi ze 2 amupresenti. Ani namba 3 wuno bamuyita Mustafa Kanyike n'agamba nti amupresenti. N'ensingize kasanvu ow'omutwalo wuno naye atuuse ye Mariyamu Nakigudde aleese omutwalo amupresenti. Abantu bana ani buzayo mukaaga 077 220 ne 07 775 njagala kubanga mbalaba. Kakati nga tugenda mu maaso tutandise ne aya ey'Ebibiri-67 okuva mu suratu Baqara 267. Asobola okuginonya mu Qur'ani ye Luwarabu lwokka, mu Qur'ani ye Luganda Luwarabu, mu Qur'ani ye Vunula mu Lunyankole oba mu Lunyakitara, ey'Oluzungu, ey'Oluswayiri. Tusobola okutambulira wamu amakulu nga naawe bw'ogagoberera. Nsoma nga naawe bw'osoma, nsoma nga naawe bw'osoma, bw'otegeera amakulu agali mu bino bye tusoma. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala mu ssuula eyo suratul Baqara aya ey'Ebibiri-67 atugamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, nze nekingiriza sitaani obutandabankanya nga nkusomera bino bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala awamu n'obutandabankanya mu kubikuvuunulira mu lulimi Oluganda. Ya ayyuhalladhina amanu, abange okukkiriza si buli gwolabaawo nti mukkiriza, naye ate nga tusobola ffenna okubeera abakkiriza, era bwe tubeera kyekisinga obulungi gye tuli ffe, kubanga ffe tufunamu. Allah atukowodde abange mmwe abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atukowola mu aya eyo, abange mmwe abakkiriza, abange mmwe abalabye nti nno okulaba daawa ku Salaamu TV mukadde kano kirungi gye muli okusinga okulaba akazannyo, okusinga okulaba ebinigeria, okusinga okulaba musiki, oba okulaba katuuni, oba okubeera mu byammwe mu lugambo n'ebirala. Gwe n'osala onoga nti nze kambeeko kye nejjukanya ku Salaamu TV. Allah akukowodde anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Allah subhanahu wa ta'ala akukowola gwe n'abannaffe bonna betukakasa nti bakkiriza, awanno baba babuulira omwana waaboobo naawe ow'omukopi oba ow'omunaku ng'okutu okunkumula. Olw'okuba nti nno ffenna tulafuubanira kubeera bakkiriza, era Allah atusiime kati n'atannafuuka naye nga omanye obukulu bw'okubeera omukkiriza, wuliriza gwe kola bino, osanga bye bimu Allah kwanayisiza naawe n'ofuuka omukkiriza. Abange mmwe abakkiriza mugabe ku birungi ebyo bye muba mufunye mu ntuuyo zammwe. Abange mmwe abandaba ng'oli muvuzi wa boda boda osiiba oyiriba n'ekiro ne weebaka ne ku piki bwoti n'ojulwa okugwa naye ng'okola. Abange mmwe abatuula mu zi ofiisi n'osayininga kino n'osayininga kiri n'owulira ng'okooye. Abange mmwe balooya, bannange mmwe
abakkiriza naye nga muli basuubuzi, obeera mu dduuka sente ogikolerera, mpa kino nkola kino mbeera weereza olikola oti. Abange mmwe abavuzi ba takisi, abange mmwe buli omu okusinzira ku mulimu gwokola, naawe ng'olowooza gati nange gunkooya guntuuyanya, ne mufunamu ssente, eitha ne mufuna omusaala oba ne mufuna olw'okutunda ne gabeera magoba ku ekyo ky'otunze, oba y'empeera gy'okoledde. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti tugabe ku birungi ebyo bye tuba tufunye mu ntuuyo zaffe, tugabe ku birungi. Era nsuubira nti ebirungi ebisinga zeezo ssente ze tuba tuganyuddwamu, tuzigabeko. Ne ku ebyo bye tuba tubajjidde mu ttaka, awo ndowooza abalimi we mutegeera nti nammwe ku ebyo bye muyise mu kulima kwammwe, eitha osobola okugamba nti kangabe omummonde, kangabe ettooke, kangabe omuwogo, oba ntunze nze ndi mulimi naye bwe ntunda entangawuzi zange, bwe ntunda amatooke gange, bwe ntunda ennyanya zange, nsaddaake. Okugaba kuno okwogerwako si kwe kuli okw'etteeka, wabula kwe kuno okutali kwa tteeka kwe nagamba era okugambibwa nti almustahabu kwagalwa nnyo, almandubu yuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu, nti ddala kwagalwa kulungi, tojja ofuna empeera mu kugaba okwo, ofuna empeera ku muliitu, naye nga bw'otagaba tojja kubonerezebwa, wabula oba ofiiriddwa. Kaakati awo ffenna tuzingiddwamu ogamba nti abafuna ssente mu ntuuyo zaffe n'abo abazijja Allah abajjidde mu ttaka mu ebyo bye balimye, ffenna tuba tunuddwamu. Allah subhanahu wa ta'ala ayongera n'agamba, era temunoonyangamu ekibi kwe muba mugaba nga nammwe baba kukibawa temwali bitutte okuggyako nga muzibiridde. Bwe tuba tugaba naawe tunuulire essimu y'olabe nnyinako ssente mmeka, oba okubedde mu nsawo tuyinza okuba tuli mu muzikiti n'okebera mu nsalo gana ak'olukumi kano kajja kuntawaanya aba boodabooda, oba mu takisi bakagaane, oba wali nga ngula ennyaanya abamu bayinza okukakkiriza kangabaako, oba noga ye lwaki ebinusu bino si bye mansaddaaka. Kituufu empeera ojja kuzifuna, naye naawe oba owaddeyo muli ky'otandyagadde, naawe muli ky'otandyagadde. Therefore waayo ekyo ky'owulira nti naawe oyagala, so si ekyo nga bwe kuba kukitwala nga gogo bakiwadde mpozi ng'ozibiridde, naye obanga otunula tosobola kukifuna. Aya eyongera n'egamba nti nno era mumanye nti Katonda mugagga. Olowooza lwaki bino byonna byegatta? Allahu akbar walillahi alhamdu. Allahu jalla waala wallahi yatuwa Qur'an, yasengeka Qur'ani, era abagikubako omukono mwenna, abagikubako ekifuba, yes bakiyita kifuba, abagikubako ekifuba mwenna mu mazima ddala mugikubako kya bwereere, kubanga wallahi tunuulira Allahu jalla waala bw'asengeka ayogedde ku kiri eky'okugaba, n'atulaga nti mulungi. Allah subhanahu wa ta'ala atulaze nti ye Katonda, era mumanye nti Katonda mugagga. Katonda mugagga, talina kyeyeetaaga. Fe okutugamba nti tugabe, tetuwa ye, tagenda kulya ssente zaffe. Abo boolaba abo buli lwe baba nga bafunyeemu, manya nti nno gwe ofunamu gwe. Bali abantu betuwa bafunamu,
ate naffe abasaddaase ne tufunamo, kubanga tufuna empeera ne tuba bulungi kuno ku nsi ne tuba bulungi ku akhira. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti era mumanye nti Katonda mugagga, talina kyonna kyeyetaaga nannyini kutenderezebwa. Ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, mmwe mwogerwako, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Allah subhanahu wa ta'ala ayongera ku aya eya 2:8 Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya, katugenda okugiraba 0:7:6 nya 2:2:0 0:7:6 nya 2:2:0. tuyite okwo bulungi, kandabe wano netwaka ya Airtel oba etambula bulungi nnyo nnyini ddala, kandabe 0:7:6 nya 2:2:0 oba 0:7:7:5 ne bw'obanga owulira oyinza okulabanga naddala abayise ku Airtel nga manya gammwe sigasomye, naye manya nti sente zituuse bulungi era omanye nti nno kituufu empeera zo zifunye. Zaamu Nakayenga aze Hindu Nantale naye wuno omutwalo gutuuse. Kale abasinga ndowooza tuyite nnyo ku MTN, 0:7:6 nya 2:2:0 0:7:6 nya 2:2:0. Tulabe Mahadi Segujja naye wuno atuuse, era eyo eri mu mannya ya 0:7:6 nya 2:2:0 eri mu mannya ga Salamu Charity. Sharifa Twaha naye wuno atuuse. Akyakulembedde nno ye Hindu Nantale unaze. Owa MTN osobola okuyita ku 0:7:6 nya 2:2:0 oba kyolabeeyo kyo MTN merchant noyitirawo ng'onyiga *165*3 ngambye eri *165*3 awonyiga yes oba enter oba send. Egenda kugamba nti enter merchant code yingizaamu 315 865 315 865 onyige send. Egenda kugamba nti enter amount akulembedde wa mutwalo, ndabeyo w'emitwalo 2, ndabeyo ku w'esatu, ndabeyo no ku w'etaano. Abaye watyango we10 yegwe gw'abasukkuluma mu balala insha Allah. Hajati Zainabu, Haji Mugambe, ani mami Hajati Rashida, Sheikh Mugambe n'abalala osobola okuyita gaba leero nze mubeere mukono okuvuganya ndowooza leero kw'abaami n'abakyala akulembedde mukyala wa mutwalo, omwami addako ndowooza wa 15. Kakati abo tusobola okuvuganya. Bw'omala okuteekamu nyiga enter oba send, egenda kugamba kuleetera options 3. Teekawo londako option 1 ye ya mobile money. Option 1 ye ya mobile money, onyige send,
egenda kukugamba nti enter pin yo zibeera digits 6 zibeera 5 eya MTN zibeera digits 5 zoba oyingizaamu oluvannyuma onyige okay zijja kutuuka oba weereza ku 07774442220 kakati naawo Laila gyagenda naye aleese omutwalo ne babeera babiri Faruku Mutebi mukwano gwawe Faruku Mutebi n'agamba nti abakyala batukulembere nedda Faruku Mutebi aleese emitwalo 2 kitegeeza nti kaakati akulembedde ye Faruku Mutebi n'emitwalo 2 ab'omutwalo webali ab'emutwalo bali babiri ab'ettaano mwebali owakasatu mwebali naye akulembedde kati mwami oba muneegatta by the way abakyala temusobola byokwegatta tebiriiyo nedda omuntu omu ojjanga ggwe Faruku Mutebi yakulembedde n'emitwalo 2 077642220 nam aya ey'ebibiri 608 Allah agamba atya agamba nti ash-shaytaanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim dala kituufu wallahu wasi'un alim wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wa ta'ala atugamba aya esooso gifunye atukulembedde na kutugamba atukowodde tuganyulwemu mwekyo kyaba atuwadde muntu Yozefu omanyi kyekitegeeza okutuuyana ne bagamba nti otuuyanidde bwereere n'okola gwe n'olowooza nti ssente ozifunye naye n'otaziganyulwamu kubanga tomanyi ddi lwe zigenda kuvaako tomanyi ddi lwe bagenda kuzikubbako tomanyi ddi lwe ogenda kwawukana nazo nga tebazibbye naye nga tezikyalina mugaso gy'oli anti obulamu bwo nga bugenze ne bw'oba wandyagadde okuwaayo mwana ttu nga tosobola ne bw'oba wandyagadde okusaddaaka nga tosobola obadde mu kaseera kano ng'olinawo chance w'osobola okukozesa omukisa ogulina sente n'oziwaayo n'owaayo emitwalo 10 ne zitaleeta ddibu ddene mu bulamu bwo mitwalo 10 n'oziwaayo 10 n'abiri nsobola ne zitaleeta ddibu ddene mu bulamu bwo naye akaseera nga kayinza okutuuka bw'obanga tofumiitiriza n'okola ekyetaagisa mu bwangu Allahu akbar lillahi alhamdu ojja kusanga ng'akaseera katuuse w'oli naye ng'ate olaba ssente olwo ozirinamu okuwankawanka nga tezikumala buli kiseera owulira wagamba nti banne zino nzeetaaga Allah akugambye mu aya eri gyetuliko nti nti banne muweeyo aya eya 2:67 tuganyulwe mu ntuuyo zaffe ezo sente ze tufunye mu ntuuyo zaffe mu kukola kwaffe tuweeyoko aya eno ash-shaytaanu ya'idukumul faqra muli ekiyinza okuba nga kikuganye okuwaayo ogamba nti naye kati nyinamu emitwalo gyange 3 gino ntoleke 5 ziba nja kuwavuwalira bwereere sente bakyazikozesa bwe batyo shaitaani nno minal jinnati wannaasi ayinza na kuba muntu gwe muli naye awo nga yakugamba sya ozirina ezo z'oyonoona leka naawe sente omala gaziwaayo bubi bwotyo ojja kuwavuwalira bwereere gwe va mu muzannyo no
oba shaitani mulingo owulira ekikugamba nti naye ddala kati sente ogenda kuziwaayo olowooza abaana tebatera okuddamu ssomero onookola otya olwo banaatuuka okukusaba sente fiizi nga togamba wazisaddaaka siye nogwe nno osobola okuwaayo akakadde toyavuwale emitwalo 5 toyavuwale wallahi tojja kwavuwala eyo shaitaani yegezaako okukuwabya tojja kwavuwala waayo yo shaitaani teyagala muntu asanyusa Allah era ne Allah gwasanyukira ekyo kyegezaako muli ekulwanyise kati naawe girwanyise ng'owaayo omutwalo ng'owaayo 2 ng'owaayo 5 n'abadde agenda okuwaayo 5,000 naye ng'olinako emitwalo 10 ku ssimu yo shaitaani girwanyise ogambe nti no tesobola kunsinza maanyi abadde agenda okuwaayo 5,000 ngasseeko 0 kampeeyo emitwalo 5 kasita nzirinako 0 7 7 6 nya 2 2 0 0 7 7 6 nya 2 2 0 wamu ne 0 7 0 7 7 emu 5 7 emu 5 0 7 0 7 7 emu 5 7 emu 5 njagala tulabe wano baani ani ajja ani atuuka na sente mmeka akulembedde nga bwe nagambye ye muganda waffe Faruku Mutebi n'emitwalo 2 07 07 7 oba kozesa merchant eri eya Airtel nayo osobola ogikozesa ng'onyiga star merchant ya Airtel kozesa star emu 85 star 9 hash onyige send bona onyiga send egenda kugamba nti enter merchant ID tuli kuya Airtel merchant ID egenda kubeera yingizaamu 43 42 989 43 42 989 yeyo oluvannyuma onyige send egenda kugamba nti enter amount akulembedde Faruku Mutebi wa mitwalo 2 osobola okumusingako musobola okwenkana oba osobola okubeera wansi we obusobozi bwo naawe okwagala kw'olina awo obusobozi bwo n'okwagala kw'olina awo nno olina obitera ku minzaani olabe naye ddala obusobozi bwange bunsobozesa sente mmeka ninako mmeka era nkole ntya kati kyonna bw'omala okuteekamu Airtel gye tuliko amount otaddemu emitwalo gyo 5 otaddemu 12 nyiga send egenda kugamba enter reference awandiikawo amannya go gombi tugategeere tumanye nti nno gundi yawaddeyo oluvannyuma onyige send ejja kugamba nti nno enter pin ogiyingizemu tulina munnaffe wano ye agenze eri n'ateekako reason n'agamba nti nno katakwi awaddeyo 15,500 ayingidde mu kifondooza kati awo ekibiira kya 5 oba Musa Sentamu naye najja n'ensubuga Mutebi naye n'atuuka Faruku Mutebi azze n'ensubuga Mutebi najja kwegamba nti ab'emmamba tunatera kulaba wano nansubuga tulabe baani ab'emmamba omulimu mugukoze alhamdulillahi rabbil alamin nam ayeri gye twogerako dakiika nnoora bwe zigenda awaayo tuzimbire abantu bekatakwi emizikiti nabo bafune we basaalira aweeyagaza ate twongere okusitula ekitiibwa ky'obusira Allah akuwadde chance nga gwagenda okusitula ekitiibwa ky'obusiraamu subhanallah eyo chance abantu babeera eyo ng'anoonya kyakola naye kale waakiri ebeere contribution ku busiraamu naye neemubula sobera abaana eggwanga limwali bonna basomera bwereere
talinamu nti nno naweererayo ko omuntu omwetaavu bamulekwa. Ajja kutuuka okwagala okuweereza ssente ng'eno ba mu Uganda nga nayo wazibu, kabe kasinge nga talinaayo kakwate, tamanyiwa wennyina kuteeka ssente. Ebyo ebintu ebimu tubagamba mulowooza nti bizibu naye bisoboka nga eto talinayo kakwate mu nsi enneetaavu nakakale ssente nziteekewa. Ne bamugaa nti abo bawulira oyagala okusaddaaka zireete mu minisitule yaffe, minisitule igenda ziyiyiza kyenaazikolamu. Tomanyi ssente zo zigenda mu nsi ki, tomanyi ani agenda ziganyulwamu, naye wano omanyi akasente ko kagenda waani? Katakwi. Jasi kusembeza busembeza niya nti zino za mazzi, zino za muzikiti, kyekyoka. Ngenda kusitula ekitiibwa ky'obusiraamu kyogerweko ti abasiraamu be bakutukoledde kino. Omukisa ogwo ogufunye 07775 oba nyiga star naddala gwe owa Airtel owa Airtel yita nnyo ndowooza ku macha nti eriya 0707 eyinza okuba erina omukko ebizibu sente zigendako naye amanya nyinza obutagafuna wano. So yo ya MTN eriveroke osobola okuweereza ku 0776 oba noba ng'oyita ku Momo. Eya Airtel nyiga star emu 85 star 9 hash awo nno n'onyiga yes oba send ejja kugamba nti enter merchant ID. Eri kusaba merchant abaayi ani avuganya Faruku Mutebi, njagala kubalaba wano nga waliwo amuvuganya merchant teekamu 434298 ogoberere paka lwoteekamu pini. Wali awali enter reference wandikawo amannya go. Airtel bw'olaba nga sikusomye togamba nti yi sente zange tezaatuuse, ziba zituuse ne just nga sikusomye busomi naye nga ko okutuuka zituuse. Kale ashaitaanu yaidukumul faqra, sitaani omulabe waffe ffenna, ndowooza ffenna tukikiriza nti nno shaitaani mulabe waffe, ebatiisa kwavuwala, ebagamba nti bwe munaasaddaaka oyagala kuwaayo sente zo ojja kwavuwala gwe, sente yakati ekyazannya bamala gagisaddaaka bwe batyo. Ye bali abeekatako obayita otya, obayinako oluganda tofaayo onoosaddaaka enkya naye kati tolina gwe sente tulaba nti nno oyina ntono. Kwegamba shaitaani ejja kugamba bingi ng'eyita mu muntu oba yennyini nga yeetuukidde oyologaga nti ku luno sitaani yeesitukidde muli mu mutima ngoga sente kano nandiwaddeyo naye nedda. Yes, wayamurukum bilfahshai, tekoma ku ekyo kyokka era ebalagira kukola bikyamu. Kale kati naye ate waakiri nno senga obadde of course ojja kwavuwala naye ate kati mu kifo ky'okuziteeka mu ebyo buno ozisaddaaka kuziwa beekatakwi waakiri senga ozikolamu wati tolaba senga ozisibamu akapapula, ezo sente kati n'ozisibamu akapapula ojja kulaba ng'okubye bakwita kuba muyindi, ojja kuba omuyindi okakananga ofunyemu akakadde ate nga wano obadde ogenda zisaddaaka nga tolina kyofunyemu. Kwega ejja kuleetera bingi, ejja kulaga bingi naye ng'ekugamba kukola bikyamu. wayamurukum bilfahshai, ebalagira kukola bikyamu. Ye shaitaani gwe mulimu gwayo kukubulankanya, kukubuzaabuza, kukulaga nti kino kye kituufu naye nga kyekulaga nti kyekituufu. Shaitaani tekwagalangako. Fa'audhu billahi mina shaitaani rajim. Shaitaani njeke tenjagalangako, tekwagalangako, tenjagalizanga kirungi, tekwagalizanga kirungi. Never. Yebe ekulaga nti bw'owaayo ojja kwavuwala ojja kubeera mubere weekirikolamu kino, zikolemu kino, zikie kumba olwo zisaanawo togenda kufunamu. Wallahu yaidukumul maghfira, wallahu yaidukumul maghfirata minhu wa fadlan. Wulira yenno Allah atwagala.
Allah yatutonda, yatuliisa, yatugabirira. Huwa al-Fattah, huwa al-Razzaq, al-Ghaniyu, al-Mughni, huwa as-Salam, Malik al-Mulki dhul jalali wal ikram. Allah, oyo Allah nayate walukano huwa ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sitani bweba yewe kwagaliza biri kukola bichamu, Katonda abalaganyisa kusonyibwa okuva jali na birungi ebisigalawo. Allah ye twetusobya ajja tusonyiwa singa tuba tumukoze eki nga tumwenenyereza ne tumwegayirira, ai Allah tusonyiwe, Allah tusobeza. Kati ate bw'omwenenyeza n'okusaddaka n'osaddaka, ate awo kiyitira ye Allah ekyo, kubanga tayagala kuba nti ffe tuli bitonde bye, ye yatutonda. Tayagala ate tuyite mu mbeera ya kanyigo, atusonyiwa. Ebyo ne bitandika chapter mpya. Allah songa Katonda abalaganyisa kusonyiyibwa okuva gyali na birungi ebisigalawo, era Katonda mugazi. Katonda muki? Mugazi. Byagaba tebiggwaawo, amanyi buli kintu. Kyalina kyogamba Katonda mugazi. Allahu jalla waala mugazi, byagaba tebiggwaawo, mugagga, tatoolebwako wadde naaka ne bwaga nti ensi eno yonna efune babeere bagagga n'okusinga Sudiiri emirundi n'emirundi. Talina kakendeerako. Takomye okwata agenda kutusonyiwa, naye jjukira Allah amanyi buli kintu. Yatugamba bino, Shaitaani ye yagitonda, agimanyi, titetwagala. Tetugondera Shaitaani, tugondere Allah subhanahu wa ta'ala. Kati tugende kaweefube kugondera Allah subhanahu wa ta'ala, kujemera Shaitaani. Ye kaweefube katugo tubaako kugondera Allah, kujemera Shaitaani. Ng'ate mu ngeri yemu kugiraga ntujja kuwaayo, tojja kutulabankanya wadde otugamba mbu tugenda kwavuwala. Ffe tumanyi Allah waffe gwe tuwa, ye Allah subhanahu wa ta'ala atwagala, atusonyiwa, ye mugagga, era atwagaliza kuba bulungi. 07776 nya 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 220 07776 nya 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 220. Oba Airtel nyiga star emu 85 star mwenda hash, awo n'onyiga yes oba send. Egenda kugamba nti no enter merchant ID. Airtel egenda kugamba enter merchant ID, yingizaamu 43 42 989 43 42 989. Onyige send. Bona onyiga send oba yes, ekugambe nti enter amount, teekamu omuwendo gwa sente gwonna gwotaddemu, onyige okay. Ebidiira egenda kugamba nti enter reference oba payment reference, awandikawo mannyago gwoba oteekamu, onyige okay oba send, ekusabe pini ojingizeemu. Sifa nakaweesa naye munnange alina kyasobodde n'akiteekayo, n'agamba nti nange n'asabira okwo Allah. Allahu akbar walillahi alhamdu. Asabye Allah, saba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amuwa. Allahu jalla wa ala akuwe sifa nakaweesa bw'atyo munnange bwazze. Oba 077 mukaaga 07776 nya 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 220. Tufunyeyo wano
Lubega Mudathir naye n'aleeta Allah kyamusobozesezza akwoteeka ani ono ani bamuyita omukyala zze Faruku omukyala zze alabika ndowooza ayagala kujja naye aleese emitwalo 2 bamuyita Saara Nantongo emitwalo 2 kakati tuli tuti Saara Nantongo emitwalo 2 Faruku Mutebi emitwalo 2 omu mukyala omu mwami ani akulembera ani tunatambula bwe tutyo benkana omwami n'omukyala nze naawe katunone mu dakiika zaffe zino ezibulayo nga 5 insha Allah tulabe kigenda kutambula kitya naye nsaba olwaleero akawungezi k'olwaleero ofunemu mu aya ezebbiri okuva mu suratu Baqara ofunemu kyonoofumiitirizaako akawungeezi n'ekiro n'enkya wakiri ogambe nti sisobodde kuwaayo naye aya 2 nzitegedde aya etulaze obulungi bw'okuwaayo tuweeyo kwebyo Allah byatuwadde nga tugira mu ttaka tuweeyo bye tulafuubanidde mu ntuuyo zaffe mu ki Allah n'amaliriza wano ng'atulaga nti naye oyinza obutawaayo okwo nga muli otya kwavuwala si yeggwe shaitaani yekulemesa muli yekugamba towaayo shaitaani yekola ekyo naye mu kukikola yo olw'okuba nti ekulaganisa kwavuwala ye Allah nedda ayagala kusonyiwa era ajja kusonyiwa kola byokola ebirungi omwegayirire ajja kusonyiwa ye Allah akwagaliza bulungi bwereero beere bulungi ate yamanyi Allah subhanahu wa ta'ala ddala kituufu mumanyi kweyongeddeko wano mawulidi kamala omutwalo naye wuno aguleese alhamdulillah badde manyi nti nno waliyo omwami avuganya Saara Nantongo oba avuganya Faruku Mutebi kubanga mitwalo 2 twagala kulaba ani asala eggoye Faruku Saara oba wajjayo omulala avudde gy'avudde yenna ng'agamba nti nze nedda abo tebajja kunsobola kabayise ani omulala Zuhura Katungu yatuuse naye aleese omutwalo abakyala nno ndaba muli bangi naye tetujjaawo kugamba nti olw'okuba omwami ye yabasoose ku 2 nze nkyagga Hajjati Adija Kyeyune naye atuuse abakyala mujje naye era abaami Mutebi Faruku bendera agikutte saidi eno Saara Nantongo naye bendera agikutte ani asinga mu ne Faruku wagenze dda kufuna buzuku zetekera maalibi oba gy'oli Saara kiri kitya ojja n'osinga Faruku oba yabaaye tewaliyo mulala ayinza kuva eri n'agamba nti nze mu dakiika zino 2 ezisigaddeyo kamba kulembere bonna balemedde ku mitwalo 2 nze kandeete 5 kandeete 10 6 ne bwe gibeera 3 oba 4 era oba obasinze last chance last call dakiika 2 mbeere nga mbasibula oba 1.0 bw'oba ng'ovuganyizza ng'oyise ku Airtel ng'erinnya lyo sirisomye togamba nti sente tezituuse kituufu erinnya lye sisomye naye sente zituuse zigenze mu ggwanika awatuufu just waliwo ku mashini eno ereeta eno erinnya lye sisobodde kuba nti amannya ngafuna agayise ku Airtel waliwo abamu abatono abayise ku Airtel abatono mwe mbasomye naye abasinga obungi sibasomye so temuggwamu maanyi temuggwamu ssuubi 077442220 ngenda kubanga mbasibula nga mbebaza okutulaba
naye nga ani asembayo 07776 nya 220 ani ajja aleeta kaleeta konna kosobodde 0776 444 mukirize nebaze mwenna ababadde naffe mbagalize ekiro ekirungi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli alina kyawaddeyo akikkirize Allah ate era amusasule mu musera bagaliza ekiro ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Situdde ate ebisigadde nga tubirekera Allah. Mwebale nnyo mikwano gyaffe bwetyo bwe tulabisa olwaleero Katakwi. Takbir! Bagenda kunywa ku mazzi amalungi mubalabe essanyu lyakubatta. Bano boolaba byenjogera tebamanyi tebabitegeera naye essanyu lyakubatta. Allahu akbar. Eno ye Salam TV. Adhan ngekutusibwako Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend.